Aloysius Matovu Joy munnabyanjigiriza munnakatemba munnabyafaayo ate yeebuzibwako ensonga musajja mukulu mu ggwanga Uganda. Ku nsonga eziri mu Uganda olunaku olwaleero ez'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba okulya enguzi ey'ebikadde 5 n'ava mu struggle n'atandika kutambula na General Museveni ne bamusaba yenenye n'agaana okuzizaayo n'agaana okulekulira n'agaana kati ebyavuddemu okumugoba nga yawereddwa ekiwandiiko ekitongole nti nno agobeddwa ku bwa kamisona takyesigibwa kukiikira ekibiina kya National Platform mu Paalamenti era n'okuba nti ensimbi z'abandi azize ez'Abannayuganda ebbaluwa eyo eyalesewo akagugumuko mu ggwanga Uganda eri Mathias Mpuuga n'abamutembeeta kati nno mukulu Aloysius Matovu Joy ow'ekitiibwa avuddeyo naye n'abaka amagezi gaawa ku nsonga zino eri Bannayuganda abali mu nkyukakyuka abaagala enkyukakyuka ate nga baba bakulembeza abantu badde batwala mu lutabaalo ate bali ensimbi zaamwe wa musolo nga wali abaana bakyali mu makomera Olivia Lutaaya myaka 10 kati ena tateebwa n'abalala bangi bali mu makomera tebateebwa nengenda banene bo bali mu kwegabanya nsimbi kimuluma era ayogedde bw'ati omukulu Aloysius Matovu Joy. Waliwo kyenneewuunya bakazi mmwe twabeera emakindi eyo nga tukyayaayaana okuta abaana baffe waliyo omuwala eyaliyo ekyewunyisa naka kyakyaliyo Olivia Lutaaya myaka 3 kati neewuunya ebibiina by'abakyala bingi nnyo mu Uganda muno mu madiini mu bitongole buli wamu ebirwanirira eddembe ly'obuntu ate n'eddembe ly'abakyala kyenneewuunya kiwulirangayo kibiina ky'abakyala oba nze sikyali ku Nobu kigamba nti bannange ono omuwala omukazi omuzadde y'omu ku ffe bamaama b'ensi naffe tusule eddoboozi tuliteekeko abasinga okubeera nga balwanirira Olivia Lutaaya ku mukono guno basajja baddiremu abakyala obayozayoza asobodde otuuka ku lunaku luno naye ate obeewuunya neewuunyiza ddala kuba abasobodde okukola ki okugezaako okugezaako buli lwe baleeta abaana bano mu kooti kubeerako omuwala omu omukazi omu ye maama omu naye nkakasa abakazi be basinga obungi ku basajja mu mbalirira z'abantu mwe tuba tugenze mu statistics abakazi n'abaana be basinga abasajja obungi ensi yonna bwe kiri naye abakazi abo abangi be balina eddoboozi erikaayana erikaaba eridaaga erikola ki naye teriyo kitongole ky'abakyala bangi ebitongole mbimanyi n'ababikulembera osijja boogerako naye mbakasukidde ejjinja mu kisaka nemulowooleza ddala eddoboozi lyammwe teriyinza kuvaayo nerirondoola lwaki mu bantu bonna abavunaanibwa bye bavunaanibwa bwe baba nga ddala baabizza lwaki waliyo omukyala omu era lwaki yekka lwaki waliyo maama omu kati mwe mujaguza naye nga tetulina nekisobola kubasanyukirako oba kubenyumiririzaamu nga mulemeddwa okuteekayo eddoboozi lyammwe muyinza okuba nga temulemereddwa naye temwagala tebibakwatako ate nga balina amaloboozi n'amaanyi balina ne gye basobola okutuuka ne bagamba nti naye bannange omuntu ono lwaki ekiki kubanga ogwo gwe musango ogwandinyumye okuwozebwa mu misango gyonna abalenzi ne bwe bandibadde nga bakyatulemeddeyo kubanga bwe tujjayo abalenzi naye Olivia Lutaaya yazza bwaki ogwo ogwannagomola obutuusa n'omukyala okusirika n'asirikira ddala biki ebyo tetubinyigako ate ekyo sijja kyewuunya nnyo kubanga waliwo ebintu ebibeerawo mu ggwanga lyaffe bannaddiini ne basirika ekirere gavumenti abagavumenti bwe basirika omanya n'ogamba nti owange gwe mulimu gwabwe ate bwe tuvaawo n'ogenda mu bukulembeze obw'ennono wonna
tetuwulirayo eddoboozi livaayo kugamba nti wowa nti abange bano bantu baffe. Lwaki ddala musirika okutuuka ku ekyo? Lwaki mutabani wange His Excellency the President Bobi Wine waliwo oluyimba lwe yayimba ng'agamba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu naye ate batya okufa. Which is impossible. Toyinza kugenda mu ggulu nga tofudde. Ate kaakati okufa kyafuuka eky'omuwendo. Waliwo abakirabanga ekyejjenjeero naye ofudde ku lwaki? Okufa kya muwendo. Kaakati afa mu kiseera kino olw'ensonga ezo ezitali nnambulukufu. Ate afiiridde bulwadde bwe naye n'abulwako ne wanoonyezebwa ne mwesalirawo nti kati ndowooza oyo yafa tubiveeko. Oyo aba afiiridde mu kiteefa. Era ekiseera kijja kubeerawo wabeeyo abantu abalijjukira abantu bano ne babatendereza. Bangi abafa mu nsi yonna baga nti oyo yafa naye tetwamanya gye yafiira, talina na malaalo. Tuddizeyo eri ddala ku pulezidenti wa DP eyasooka Ben Kiwano. Gye bali abo bangi ne guno gujja. Kaakati olaba nti nabano bangi nnyo abantu baffe babuziddwawo. Waliwo abaatandika okweyita bannamwandu nga tebamanyi oba bya ddala, naye ensi mwetambulira. Waliwo nababuuliza simanyi byendaba nammwe bye mulaba oba byempulira nammwe bye muwulira. Awo nensooka nteekawo nti alina amagezi ategeere. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo muliyo mukyeyo, mwebala okuweereza, mwebala okukola, naye gye mukola gigenda gifuna. Mwebala okusomesa abaana naye bye basoma ebyo byonna birina kye bigenda okubaganyula. Nga tulina n'amasomero agali mu butiitimbe bw'obukadde nga basoma. Buli wenkusinkana oyogerera mu ngero mbadde manyi ogenda kubuuza ku bantu naye wasembayo obuuza nti alina amagezi ategeere. Era engero zo zaabangamu okubuulirira n'okuzuukusa. Twayita mu kalulu ka 2021 abalina amagezi baategeera okusinziira ku ggwe yabaayo obukambwe nga bungi ebikusanyusa byabulawo ku nsi kuno. Neebuuza era n'okutuusa kati neewuunya lwaki taata ne maama bantuuma erinnya lya Joe. Buli mbeera yonna yonna gye mbeeramu oba yakunyigirizibwa etya nsigala mwenya, naye nga tumwenya kungulu sijja kutwala wano. Kaakati minisita omwe yatugamba bannange tulina abagenyi bajja, tumanyi tubatulugunya nnyo naye tubasaba luno musinike ku nzinyo nnyo abagenyi bamanye nti wano mirembe. Simanyi bagenda, simanyi oba baali baki naye waliwo abagenyi abajjawo abangi ennyo esaasa gitegeera bulungi. Naye nzijukira nga nemukiro basimba emiti bakola ki. Neera nenewuunya ate nuli yagula eri okugamba nti nabasimbye ebitooke babakole ki, babakwate babagobe batulugunye babakube ebitooke. Ebitooke byebyaniriza abagenyi ne Ssaabasajja tumwaniriza na bitooke. Ne Pulezidenti Museveni bw'aba n'akyala nebaga pulezidenti ajja tusimba bitooke. Akati abantu baali basimbye ebitooke kwaniriza abagenyi kubi kati kiri kye baatugamba okusinika embazibazi z'enzinyonnyo. Ebitooke bino byali bituyamba okubikka ku binnya biri ebireme kulabika wonna wonna walabike nga wakyamufu waffe enyerekesa. Ate bawunzika bakwatidde. Ate ekyewuunyisa bannange nagenda okulaba mu kiro nga basimba ebimuli. Abagenyi batuuka ntya? Abagenyi baali eri mu gundi zaabwe nga naye neeno basimba ebimuli byakalanuka. Ate singa baali basimbye ebitooke byandikutte ne tubiryako n'emmere. Waliwo enguudo nnyingi zempitako n'ensanga ng'abasimbanga ebitooke nga baaniriza Kabaka oba Katikkiro byakwata babiyunjako n'amatooke. Naye okuddayo wali ye Kristo ono gwenzikiririzaamu ne bajjajjange bajjajjaffe abakkiririza mu bajjajjaffe
baayitanga mu ngero era nga bakirekawo nga si bakwejajamya bwe batyo, naye buli yalinanga amagezi yasobolanga okutegeera n'amanya ekyokukola n'amanya n'engeri byayogeramu. Si buli ekigwawo ne tupapa nti twogere. Waliwo ebintu byotunuulira n'ogamba nakino kiri bwe kiti n'obimma amazzi. Kakati ne wabeerayo eri eddoboozi erivayo nti abange ebyo nno bwe mulabye bijja kuggwa bwe biti, nze nga ngamba nti awo nze alina amagezi ntegedde, eryokuba sijja ddiyitamu. Newoba toyogedde. Kakati alina amagezi yandibaddewo naye ayinza okuba nga anyumirwa bunyumirwa ttambo byatategeera. Olaba bagamba nti olwo olukolosoofa nga lungi nnyo, naye toyinza kufunayo akugamba nti naye owange nga tuzzeeko ebbali wano kano saakategedde. Obadde otegeeza ki? Obadde otuvuma buvumi nti tetulina magezi oba nti amagezi si ga buli omu, kubanga ne boolowooza wulira wano jjona. Abantu bwe baba bakula abaana babeerako be beegomba, waliwo be bayita ba role models. Omwana n'agamba nandyagadde okubeera ngo, ne bakwenyumiririzaamu ne bakutunuulira mu buli kyokola. Naye kankuyimbiremu ze twasemba okubeera kamwokya nabayimbira kayimba ti ne kati kanyimbe kati. Omuntu alina langi bbiri, waliwo eno gy'olaba n'endikkeko. Temweyuliranga mu kigambo weerufu. Omuntu alina langi bbiri gye tulaba, eno gye ndaba eno eyajjuna, naye munda wali alinawo endala. Kaakati wano woba ondaga nti oli mwerufu, bwe sigenda naawe, nze sikkiririza mu bwerufu. Omwerufu tokkirizanya, kyolaba si kyokkiririzanga. Obwerufu bwe bunnanfuusa okusinga okubeera obw'ekika ekyawaggulu, kubanga buli lw'otunuulira white wano emabega eno wateeka okuba nga waliyo black. So it's better you see black wakiri ekyeru kive mu kiddugavu, kubanga obulamu buva mu kufa. Life comes from there. Kubanga bw'osiga ensigo emala kufa n'evunda n'emeruka. Kaakati bulamu ye yeesusunkula ne yeeyubula n'aviirayo mu kyeru. Naye bw'obeera ng'ojjidde mu kyeru, kati ffe abalina amagezi abategeera tumanya nti ekinaava mu ekyo kijja kubeera kiddugavu. Era nze sigamba abantu nti mutambulire mu bwerufu, mbagamba mutambulire mu bulambulukufu. Tutambulira mu bwerufu, abatambulire mu bulambulukufu. Bwenze bwe mmanyi era bwe ntegeera. Mu bulambulukufu ogenda n'oyoza olugoye ne lukula, naye ate ogenda olujjayo nga lulimu amavuunyavuunya. Kaakati n'obuteeka ku paasi n'ogolola n'ojjamu obuvuunya bwonna. Kaakati awo ye mulambulukufu. Ono akulaza ekyeru nkukakasa kumpi 10 ku 10 emabega waliyo langi eri enzirugavu, naye leka ggire mu nzirugavu otereeze aveemu ekyeru. N'olwekyo ekya alina amagezi ategeere, nasuubira nti abantu tebajja kukoma bunyumirwa bigambo bitontome, naye banaabitwala. Naye tugenza okutuuka eno nga ate wazzeewo okutya n'abantu betwenyumiririzangamu betwegombanga okubeera olw'okufaanana nabo bwe bate bwe bali. Buli muntu n'atandika okugamba so gundi yayogera bw'ati, ye bw'eti ensi bw'eri bw'etambula bw'ebeera. Abantu kyebava bagamba nti abantu ng'emmotoka ebakomi. Olina ebigambo byebakozesa recent bebiteekakulako nti mbuno Kyagulanyi alina busobozi n'amagezi kukulembera ggwanga, mwe ababirina lwaki temwakitandika? Temwandiba amabu n'omulirako. Tutandikira wali otegeeza ki? Omanyi tikyalunguye Fred, kuliko ku abantu abali ku okugoberera ennyo ate nga abagoberera ddala. Naye ye yaleeta ekigambo ekyo awo nakigandawaza nakiwandiika mu Luganda, it's diversion.
naye nga mbagamba nti naye bannange mulowooza zino size diversions Fred ategeeza lumbuye zatugambako nti bwe wabeerawo ekintu ekirina okuyitawo baleetawo ekibajja ku mulamwa mwenna ne muloberawa eri kaakati bwe mulobera eri kiri ne kiyitawo. Waliwo ebintu ebimu ebikolebwa mu ggwanga lyaffe lino nga ddala tebirina kyebituyamba, tebirina kyebitwongerako okuggyako okutwalira obudde ffenna ne tulobera ku kiri. Kati bwe tulobera ku kiri okugenda okuzuukuka ng'ate kino ekisinga obukulu kiyiseewo. N'olwekyo nga ŋŋamba nti abange temupapanga kubuukira buli ekizze. Kakati ebigambo ebyo byayogerwa abantu abobuvunaanyizibwa nze ku myaka gyange bende ekitiibwa naye nkakasa abantu kakati abali mu kututeeka tujja ku mulamwa bonna bali waggulu wa myaka 4. Kati omuntu bw'abeera ku 4 ate aba asuubirwa okuvaamu ebyensonga bingi nnyo nnyo. Obeera nga osoma bayibuli ojja kutunuulira 4. Emyaka 4 omusajja yali Falaawo gye yamala nga atulugunya abaana ba Isirayiri gyakoma ku 4. Era nina we nagyogererako nti 4 tegiri bali abantu Dawudi yali Dawudi okugyawo Goliath yali atulugunyizza Abaisirayiri okumala emyaka meka kale alina amagezi ategeere naye nga kyeŋŋamba nti abamu ebintu tubyogera tetubirowoozezza. I think and I believe nti nze bwe mbeera nga ndi mu 6 kati kyokka ate nga ŋŋenze ewooli ali 4 ate ekiseera ne kituuka ne ŋŋamba ono Fala talina kyasobola kukola atalisobola na biki naye ate nze ali mu 6 lwaki saatandika kenakibuuza nanditandisa ekyange ono 4 najja buzi naye nze mpangaaliddemu ate ekyo nkiwulidde nnyo ndowooza nti kyannaku very unfortunate nti kaakati mwe mwagala okutugamba nti tetulina kyetusobola kukola kati wani atuteekateeka obukulembeze obwannamaddala bubeerako mwoyo wa Mukama. Waliwo ekintu abantu baagala buganyi kukikkiriza naye abakimanyi bakiraba nti waliwo ensonga kubanga omukulembeze waffe ono yajja ku myaka egyo. Waliwo endowooza egamba nti seniority is the best and anyone to become a leader ola alina okuba nga aliko abantu abamutendeka, alina background enungi, mwana wa gundi naye eggwanga terisatwalibwa muntu avudde from nowhere. Where did you come from? It means nti gwe wajjajja okubeera kikyo ffenna twazaalibwa mu ngeri y'emu era twatondebwa mu ngeri y'emu nga Kristo gye yatondebwamu kitegeeza Kristo came from nowhere. Kakati olw'okubeera nti abalanzi tebakyaliwo okusonga weetuli tebaamanya nti ono yalangirirwa ng'abalanzi bwe baalanga nti Kristo alijja n'atandika okukola ebyamagero n'atandika okwogera mu ngero zoyogerako ate n'atuukiriza ebyamukubirwa era bwe yamala okubituukiriza n'akola ki n'agaana. Kakati banaakogera ku seniority myaka sajanga Joy kitwalibadde tulina wano kakati mwe mugamba nti because I'm senior in what kubanga mmanyi nnyo ng'ozadde takubire mama n'ozina anti ekyo kyewatwatalisemba ogamba nti njogerera nnyo mu ngero ne Kristo yakozesa kakati bw'ogamba nti bali abamanyi ennyo abakenkufu abagezi ennyo abaabikula ebitabo ebingi ne bakirawo amagezi g'obukulembeze tetugasoma mu bitabo kiddemu amagezi g'obukulembeze tetugasoma mu bitabo
kino kyogera alert President Museveni tatufugira ku magezi gaaki nga mu bitabo talina dokita ne bwabeera ng'alina dokita naye ate bano abalina abaprofesa abaaki lwakisi be bavuga n'olwekyo kati tolaba bino ebituzoganya biki Mukama Katonda alina wagambira ndowooza kirimu kitabo kyekyo wagambira wali tonnaba nenkumanya nenkutegekera olugendo gwonga bwoli lutambula ate toyinza kuvaako olugendo lyakutegekera terunatuuka kakati era kitegeeza kyova okugamba bakikozesa nnyo ku babbi ti omubbi oli bbanobba naye lwolilekerawo okubba nawe olwe bali kubba ebyo byonna tubimanyi era tumanyi nti bijja n'omussi oba omutemu lwalirekeraawo bye bamutegekera okukola bwe biriggwayo naye waalikoma mukuzaayo ku Faraawo bamuleetera ebyekambo bingi nnyo bamusindikirako ebikere bamukola byonna nga bijja naye ng'alina omutima gulinga gwa jjinja naye bwe yamalayo Mukama Katonda bye yamutegekera ekitabo kyekiba Jeremiah sura esooka eyokutana nakumanya edda kiraba webali nnyo webali edda kaakati bwe byaggwayo n'akataayi tekaasala n'olwekyo bangi nnyo abali mu bye bakola nga balina okubituukiriza bimateyo. So should we think that leadership is a gift from God? These people experience. There is nothing like experience in leadership. Experience etya abantu bamanyi ebintu mu ngeri ya kisajja kikulu batamanyi tubwamu bugwe tukola decision ate nalukuwadde dda olugero nti negwozadde akukubira engoma n'ozina akati nemwe mudda wali eriiso ly'omukulu awaddugala wewalaba twetwalinga tuzanya nyo atugambe wange wapako kakati kyekugamba Jonathan nti ku nnyanja bw'olaba eryato balimu omuntu omukulu ye aba tagenze kuvuga aba agenze kulambika nakulagira abantu nti ogw'omunyaga guzze bwe guti ogw'omuggundu guzze bwe guti kati salira wano yita wano bwoti okwo kwe bayita okutendeka nga mwali so sikubye kuwulira nti kano akavubuka kazze nalwo kazze n'amaanyi mangi nnyo kankeerippeko waliwo amutambulirako okubaza babeera bagamba nti ku luno katolumusuulemu kakati bagenda ne bateega obutambo akatambo okamanyi akatambo kyekyuma kyebategebwa nekwata okugulu eba tesobola kukusika mu kubanga kuba kujja kusigala bagikwatira awo kati buli bwe babutega ate bukwata bo ogenda okukkakkana ng'abantu abazze nga bayambadde bulungi nnyo bakubye amasuuti gaabwe mangi nnyo bakkakkana bali bukunyagana omunda kakuddemu ensi neyeerolera ogamba naawe lwakula otyo nono bulijjo kakati abantu kubanga ddembe lya muntu okugamba nti nze nfiira kuono kakati oba akoze ensobi abasiki kibeeranga mwami nomukyala omukyala asobola okwolereza omwami we ngaamumanyi nti mubbi mutemu oba omwana we nga kimanyi nti ebyo byonna bikola n'agamba nze bannanga omwana wange omwami wange ebyo tabikola mumuwaayiriza omusajja n'akwatira mukazi we mubwenzi abasinga balowooza agenda muntu banamuleeta n'amuzza awaka kiraba nyenyini ddala wakiri ganza kwabwe wakiri genda nabo kasa owalambye n'okunama n'onjajamya obunyamu ekiri kyembadde ŋŋamba ku nkima enkima esobola okulinnya netuuka ku ntikko naye enkima bujja yeeyongera waggulu eyongera kukunama ne bamanya nono wankima naye bwati bwe yakula kakati waliwo okwagala omuntu n'omwagala n'omutima gwo gwonna n'omwesiga buli kimu n'okimuwa naye nga ye omutima gwe obakolako kabeera akasajja nga bwe bakayita kugamba nga yalinako tekugamba nti baseka nejjini olaba museka bwe muti naye nga ye alina kyalina ku mutima nga buli kyakola kyonna kyonna
ewe mbeera awo nemuseka abakuyabyasinika enzijembi naye gagamba singa nemusinga okuba amasasi kakati ekiseera kituuka naawe n'ogamba ekimala kimala naye byokoze byebingi nembigumiikiriza nenkukuuma nenkuwolereza nenkweyimirirawo asin protecting nembeera nga atabirage nembiisaako amaaso naye nkomye wano kati oba nkyawa kati muli byetukola byonna kubanga bwonna bubeera mukwano sirowooza nti omuntu asanga omulabe we namugamba gyamukole fenna era watuukira okusembeza mubeere mwenna aba akwagadde aba akusiimye aba akulabyemu ebyo byasuubira nti binakuyamba n'abalala naye kasitaka kutanda gwate neweekolaki n'owalampa ate nekitegeeza nti bino byonna byobadde ojja abatabiraba naye bwakugamba nange byendabye birabye kati ne bwogenda ate nkukakasa kimu tebakulimba ngavudde mu buge ne banagenda mutwalo ne banagenda kakadde nokuterina kyogeredde wano buli ayagala okugenda nkiddamu sifaayo obaani genda kubanga mwe bagezi mwe tutunuulira tugamba tulina bano abagenda otuyisa wano bwe tutamanyi bulungi nnyo naye bwe mutandika okutuzanyira ku bwongo nga mulowooza nti tuli bayaaye kumi namugamba nti oba oli muyaaye nange ndi muyaaye tekirina obwedde oli ku byannuuko mbadde ku byannuuko anze nnyumya lugero lwamwampi nabyo biyitiddemu ejegye tubadde olowooza ate kakati it's the trending story anyway nti tekitegeeza nti his excellency okusirika abatalaba dabudde akugamba nange byendabye mbirabye kati bwe muba mwagala musiremu ebyammwe mugende ate bwe mugenda temulaga walala mugende musinziire gye mwagala okusinziira mutandike ekyammwe mutukunge ffenna eno tujja kufayo temufaayo tujja kufayo tubayiikire nga mwe mwatuyiikira tujja kuddukayo emisinde tujje gye muli kubanga mwe bagezi mwe mulina buli kimu mwe mwasoma mwe mutegeera buli kimu mwe bakugu kyentegedde nti byobaddeko. Let me ask the question straight. Kumbeerero wakati w'abakulembeze b'ekibiina ky'NUP President yavaayo n'akangavvula mukulu munne nga kuba ensonga eno kuba obungi wakufenna kola kino nekino olw'ebyo ebiteeberezebwa okuba nti kino kyakolebwa nga musajja mukulu wandiwawudde ki ku batabani bo bano? Ekisooka nteebereza ate nyinza okukakasa ndi mu ssaala zonna Bobi z'asoma asoma okubeera n'amagezi okubeera n'okumanya okubeera n'okutegeera ate okuweebwa ekitangaala okubeewa mwoyo mutuukirivu. Ebintu bino bye tubeera nga tulina ekintu bakuyita kujulisa nga tugamba Bobi takola nsobi Bobi takola kino Bobi tabeera kino tabeera kino tubyogera ne babiyitanga ebyobusaabu naye mwegendereza ng'olulimi mu mannyo kubanga amannyo tegalumanga ku lulimi lubeera obwerutyo mwegendereza ng'ayita ku lutindo n'atuuka gy'alaga Bobi atambulira ku luguwa bweruti nga bano abakola gymnastics ng'eno agwayo naye atambula n'abiyitako n'agenda eri. Kakati bwe tutuuka ku nsonga eyo ebadde ensonga ki enkwata y'ensonga ndabyeko amalowoozi mangi basinziire okwo batandike okumuyeekera kyolaba nabano yababikkirira naye mwe abaalayira okutambulira ku miramwa n'ensonga ennambulukufu eza NUP ekyo mukitegeere nti oyagala toyagala pulezidenti ajja kukwatya kubanga mwakkanya kyabange tulina kubeera kyakulabirako. Tetutunuulira nnyo gavumenti yabufuzi mu ki
netwagala omulembe as a generation ey'abantu abalambulukufu saabeerufu abalambulukufu abeetegefu okugamba nti kino bwekijja okukijja okukola bwe tuti si kugamba kino tukibikkirire tukituulire ddala ddala mu nsi mukyalimu abantu abasobola okuvaayo ne balaga abakulembeze bonna 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 bwetuti bwe twanditambudde era ffe bwe tujja okutambula lwali basigaddewo bwongu alina mukyala we alina abantu alina mikwano gye babatombatya bamukkirizaako fe abawandiisi b'ebitabo tuliwandiika nti ebyafaayo byali bigamba bwe biti ono ye yalemera ku nsonga yalemera ku mazima kati nibo mukyawo bangi nnyo abattibwa ne bafuuka batuukirivu olw'amazima gaabwe tebankuzzaayo eri nemuwala oli Olivia nti bwekibeera amanyi byonna bibeera bwekibeera nti waliwo bweyama ekyamikaire namugamba kankulaga amaanyi nagamba oli musibira awo yanyima bwabeera nga gyali tebakugamba nti owange osanga bannaddiini nabo balina we basibira kati webakibalira nze manyi mu byafaayo by'abatuukirivu mu ddiini yaffe mulimu abawala abajjukirwa ng'ekyabafuuza abatuukirivu baagaana okukkiriza ekitemo kya sitaani ne babatta kubanga yagaana okweyanjalira omusajja omulufu omuwala oyo mukatuliki kubanga bwe balabika mu kkomera nesapuleyi ate alabika akisoma nnyo naye olowooza waliyo munnaddiini yali avuddeyo okugamba nti omukazi lwakyaliwa okukkiriza kwakulina mu maama Maliya tafaayo agamba nze nja kufiira mu butuukirivu bwange kakati tetuba tugamba nti abo bonna abaagala oba abalowooza nti bajja kukozesa Robi his excellence ensobi kasiwansa kubanga waliwo abo tebagamba yapaka ennyo okusalawo naye tuyinza okumanya bbanga kiryamaze nga asirikidde tumanyi kyekyatandikira basinya abasomyeko agamba abasomye ennyo bakadde bakawaludde ebyobufuzi bagaa nti Bobi ebyobufuzi wakabijja engeri gy'obikuttemu si yabisaya kikulu abantu abakulu ne bwaba alina ensobi obikabikako byotaswaza musajja muno nemukimaliri kuba nemwami Museveni bangi be bangi bakoze ensobi abasikire tubalaba awamadde mukulembeze bwe bagamba kati ekyo kya mirundi ebiri Pulezidenti Museveni ebintu bino teyagwamu bigwe awoza n'omufu yeeteesa wange oba oli muvuzi wa mmotoka n'otomera ono ogenda okunula wano mu driving mirror ng'akyasa ng'akyali kyangu nnyo okugamba nti kuno musango kunsinga n'ogikuba reverse n'okukkira ddala omulamu tawoza na mufu gyate namuse era jagala motoka yamulinnye naye ng'oli tayinza gamba nti yazze n'emabega n'akola ki motoka yamusse kati yawoza atya n'omufu naye bw'asigalamu akagira asobola okukola ki okuwoza n'agamba omusajja yantomerera ddala na biki kyova olaba nti nno bano abalamuzi ne bwabeera nga abadde wano tuli wano n'alaba n'akulaba Jonathan ng'otuyinza kugamba nti fenna agenda mukolijjamuga mukama wange omulamuzi naawe waliwo ekiriiyo kakati bano kikulu ako nakuba kukozesa nnyo ekikulu mwetaaga nnyo okujjukiza mwerabira nnyo omusajja yabagamba tulibalabira ku bikolwa bye si kubeera nti nno muli basenya mwogera ne musiiriza n'entamu nti mutafuta oluzungu nti muwoza emisango nti kubanga omusango ne bwoba waguza aguwoza ayinza okugamba nti tewaguza ate n'agusinga naye ebikolwa byammwe kati wano bikolwa byebikola ki byebiba biramula Bobi sifa abantu kyeyakola
bwe tugamba nti yakisajja kikulu ate nga ye tumuyita muto, does it make sense? Ndowooza akola bya kito, nze kamutwalirawo nti ebyekito byakola byengenda nabyo because nze ng'omuntu I love Bobby era ye ampita ddala ate byakola nze ndyagala yogera nabadde nga najjange ekamutyembaga muzeeyi ogenda kwesiima nebaga tabamundise muzeeyi nze njagala mu abavubuka mugende mukwate ekintu kino mutukulembere fe tubeere nga tubagayidinga naye tewali ayagala kuvaayo obawulira wano nga bakyomeraani nga bakyomera ow'entebe baayo olwangalidde munyu naye ali yali ayagadde okuvaamu olaba waliwo kyetuyita presidents nabo tebagala vaayo kati njagala kwogerako ku ate ne emasaka oyo muganda kozi nawe olwebudde nze ndisite bondi w'e Masaka era natandise okugiwa ekikemo nti oba mbeereko ne bwenzijjayo kuba nabatutawaanya naye siri ebyandisa kaakati nkugamba nti people power nti bo musobola okubajerega oba bo tebasoma oba tebalina bumanyirivu naye bo baagala ebintu ebirambulukufu ebitambulira mu musana oba bitya ate kaakati disappointment eyinza kubeera emu yokka Bobby n'akyusa teyasazeewo kyesirowooza nti eyo ye disappointment genja okusooka okufuna nti kasita kakutanda n'oga nti boogedde nnyo ekirungi omusajja oyo mwewuunya waliwo ogundi emu gye nawandiika nga mugamba nti oba gwe wakula otya ate wuliriza byeboogere bayinza omwogerako ebintu byo nabeeranga ate abewulidde tokkanga kuli gamba ne bweyogera ebiri bitya omanyi waliwo bano abajja nalwo gundi yakozebwa ati kati oyo gwokola naye ngolooza nti nno ye tabiraba aba abiraba kubanga aliko omwoyo wa Mukama. So olinamu endoozega nti ne bakadde baffe babekudde oluvuganya gavumenti newankubadde balina message eri strong eri dictator nabo tebaagala kuvaawo bali ani yakulimba nti baagala okuvaawo kubanga kaakati ate baalugulidde gye lutagulirwa bajja kukkakkana nga bateereddwako abantu abalala so nga ogwabwe gwali gwakujja kukumaakuma bano abato babatuuse mu nsi ensuubize naye kakati ate nabo bwe batuuka wano ne batandika okubeera nti bakola ebitajja kyokka nga ate tewaliwo nno n'omu avayo n'agamba nti nze njagala ntebe mu ntebe nze mu Uganda mpuliramu omuntu omu yekka ayagala entebe mu ntebe Bobby Wine naye ate kati bano bamutambulirako bamutega amakuuli bamukuba amagukuuli ate emirundi egisinga kino kyakoze kyekikolebwa buli muntu yenna nti bwe muba musamba omupiira oli ayinza okuba nga ajja okutema amakuuli n'ogabuuka ogenda okulaba nga ye akyagaleeta kati essaawa kugakuba bukubi ate buli lyakuba alikubira ddala kukumenya tujja kuswala nnyo nga ku nkomero ya byonna ne boolaba bali awo gundi yabayita bafuuyi bandere yani omu ku bayimbi ng'abali awo abawujja obunyama nti ki waliwo abatakwatwako teri atakwatwako ate Bobby mukatuliki nnyo Bobby muganda nnyo ne bwe mumuteekako agantu bwe gati bwe simanya afuma Ssaabasajja enjaga tumalizika defiuke tuyingirawo ku nsonga ey'ensonga y'obuli bw'enguzi bwe kiba nti ffe tetusobola kwegambira ku baana ababyogera ku nsonga y'obwa dictatorship nga nabo tebasobola kwogerwako do they have moral authority okuddamu okubikondeming anti abantu baggwamu ensonyi abantu tebaswala mubeera naye wano waliwo akagero jo wano mu kuziika gundi lwomwa oza Bobby era yakoogedde nti twatuula bulungi nnyo ne tukkaanya ne tugenda kukola bwetu ne bwetuti enkeera nyina yennyini n'afuuka minisita kakati abantu abo abatakyalina kuswala abaweddemu ate tebaweddemu lwakirala lwakwagala kwekuŋŋaanyizaako byansi ate ebyensi bibeera byanfuna akati ne bwona obikuŋŋaanya otya omusiraamu
agendera mu ssanda oba zibeera bbiri naye byonna ate si ekyo kyokka olaba bajjajjaffe abataka bamuteeka mu mbiko 2 ne bamuteeka eri 15 naye ate ye omusiraamu mwana ndaani bamunyiga yeri ne bwobeera munene otya bakukakuyingizaamu kifuba ddembe nze gambye waliwo jjajjange myaka noozange 2-3 bamukwata nejjajja musajja azaana agamba bannange mwana wange nga mungi nnyo anajayo temusobola kubaziyawo ne bamugamba kano kekokkakokko babadde alulunkanira bingi wano wetulina munyiga ne bamuteekayo olaba kakati ku nkomero ya byonna wali obaddekawo nolowooza nti naye abantu bano abeekuumyeko ebintu bino byonna ekiseera bwe kirituuka bali bitwalira kuki nabo bayingira kamwandaani yako ke kamwandaani watalina tewali asukkaawo nti ku nsi tuliko kusanyuka kubeera mu bulamu bweyagaza era abakulembeze kibandibadde bafaako ennyo ankubulirayo ekintu kira kimu nti singa President Museveni yamanya nti abantu bazze okukulembera nga talina ulterior motives I don't know n'agamba abantu bano baagala kino nakino kambi balekere abaganda beewuunyisa be bantu abatalulunkanira byabufuzi naye kati ogwo omwoyo gwabazeemu baagala basigale mu byobufuzi babibeeremu bafiiremu ku nkomero ya byonna tulabye nno abasajja ab'amaanyi abazira betwogerako mu byafaayo by'ebyobufuzi bwa wano ate nga kati abalimu bano abalulunkana abayaayaana abaagala okukkuta oba bawulira ngeri okulaba nti edda ffe twakulira wabeerangawo baddiisi nga ddiisi kwomulabira abeera n'olubuto lunene kibeeranga bw'osanga owa traffic ng'aliko olubuto lunene kugamba oyo naalidde naye oba njogera biki bannanga alina amagezi ategeere naye nga kyengezaako okugamba nti nedda ekimala kimala nammwe abali eyo abatolotooma abagamba ono kyali waffe bwetwazirunda tumuvaamu tutya kale naffe katubyesaabe naye nga kyangu nnyo okulaba nti munywanyi wo byeyakoze tebijja ate nga ye oba mwafuukana ba Luganda n'osirika busirisi era ate twafunayo nakali no comment kubanga you can't comment on certain issues or on some issues nogamba ebyo bireke bigende naye buli lwoleeta ebibyo oba weyanjadde olinako obadde otandise okwogerako wali nenkusala ekirimi badoga nti ne bwe banayaga nti Bobi mukatuli kinnyo era muganda nnyo waliwo abagaa nti Bobi ne gurupu ye bali ku mission yakusaanyawo bakulembeze batutumu bakulembeze bamuzinzi mu Buganda sinakindi bwategendereza yinza kufiirwa ango y'obukatoliki kuba abantu batandise okuyeeyereza sajja banaddiini nnyo anti ekyengeri simuwuliranga kiyo kawaayiro ki mu ekereziya katolika akagamba nti Aloysius tumugobye mu bukatoliki kubanga ekitiibwa kyetussa mu bakadde baffe tetwebuuza awo Roma agamba atya Roma kasa kigamba nti Roma agambye kati faaza yagaka okungoba mu bukatuliki ayinza okubanga ekiragiro kirina kuva kwa Papa Francis gamba nti newankubadde bakadde baffe banaddiini naye faaza ate akoze atya pasita akoze atya seeka akoze atya tobiraba ebyo byebakugamba nti kibeera kyangeri okulaba nga faaza ava mu ssabo naye faaza ebiri mu ssabo byonna abimanyi ya nkugambye nti ne bakadde baffe baswahaba bamanya nti nno wali battirawo kamutaka ffe tetuyita yeeyo amanyiwo byonna baba babimanyi era kati nze jjajjange gwe mbadde nkugambako oyo eyafa nga mungi nnyo bamanyi
nti muzzukulu kamutambuza ddembe kamuwoomera naye tebayinza kugenda nga bansindikiriza gwe tojja kubeera naffe tetujja kutuula nawaffe naye alhamdulillah nako nakanyuse kanyuse kati tekirinaako naye nga mu bajjajja ngaabo ninamu nga ngamba owange akantu kokakale nali nkyaweereza emmengo ngenda ku mukolo ogumu waliwo oweggombolola mbabuuza manye bye naayogera kuba nali nkiikiridde katikkiro omu ku bakatikkiro kuba bakatikkiro bonna mbuzeeko nabo kati ne mubuuza eno mubeerawo mutya n'agamba tulima tulunda naye okusingira ddala tulunda nnyo omutaka obwo obubawoomera mukama wange kye naga nti naye nze sirina buzibu bwobubububu tubulawo ogwomuka oba oyagala kusooka ku kali ako oyinza okugenda n'oli akantu ko ne tugenda ng'onywedde n'okola ki kati they are not extremists si be bali abagamba nti akamba ako kalabika kasala ku gundi oli nga ewaffe ffe tusibuka bunyolo akati ebunyolo bajjajjaffe betukkiririzaamu tetulya bikere ebunyolo ebyennyanja babiyita bikere kati abakiri mu ddiini ey'ennono abantu ffe tugamba nti ebyennyanja baana bajjajja mukasa mukasa w'ennyanja ati ate tunalabika tutya nga tulya Robert bwakangula ku ddoboozi aba abazuukusa nti weewaawo bino byonna tubikola naye nammwe obuvunaanyizibwa bwammwe bannaffe mbulagajjalidde kino tekikendeeze ku buwagizi bwe mu Buganda kuba abantu bagamba nti yes abikoze naye abantu be basoomooza nnyo Obuganda n'obukulembeze era omukulu mukwano gwo deputy president agaye tajja kukkiriza mbeera eno yakumusindiikiriza kuba abantu abamusindiikiriza batyoboola nnyo Obuganda anti awo ekiriwo ate oyo muganda wange nnyo ebyaddala kakati ekibeerawo ate kakati bw'obuusa okubuuka okuwalampa omuti owalampye mweramannyo nti wano waliwo ebbugumu eririwo naye omanyi bwe mugenda ne mukola strike ku ssomero ne mwekunga mwenna ne mugenda essomero bwe baliggala buli mwana adda waabwe ate buli muzadde abeeramu n'engeri gyakwatamu omwana we wenyigidde muki kwegugunga mu strike sente zange zivudde yasalawo oba akuwonyenyula oba akugamba tojja kuddayo kusoma kakati mukama waffe oyo eri ebuddu ate nagambye ne constituency nvamuyiye naye wakuba nsinga kwagala eri eyewaffe gyenzaliwa kimanya ey'omugungi ono Galatiya ojja sirina kyenjogedde naye waliwo ebintu ebimu ebituleetera okugamba nti abantu bano balowooza nti tewaliyo balala beebokka. That's the biggest problem. Nze nina okubeera nze natonderwa wano wange okuva ddi. Bw'obanga nakibuuzizza dda nti bw'obanga oliko gye wava ng'ate olina bwe tulaba nga ate kyangeri eyali yeewanise ku bwa pulezidenti okubeera nga kati ayayanira bwa MP. Kiki ekyakulemesa okuweza abantu bano osigaleyo bannange bino ebyokugamba mbunna abantu bajja kwesalako e Masaka ate abatali baffe era bajja kuvaamu abaffe basigalewo ate abaffe abanasigalawo abantu bali abanaabeere bajja gamba twakola ensobi eno muduke then ekyo kindowooza kyekyo kyekibasa tewabaawo kukyokola. Nze saagala bantu batiitiire kubanga bwemunaatiitiira mujja kubisuulawo olwo kubanga jjukira buli wano bwe wabeerawo bye boogera beesiba ku bimu. Abaana b'abantu baafa bannange waliyo abasajja oba bali 22 oba 24 abajeemeramu abo bayita abajeemu abatuukirivu naye baafiirira ensi yonna olwa Katonda oli ali mu ggulu. Kaakati nga tubeerawo kale bali abasajja baafa kati tebagamba nti nno baatufiiririra bagamba mwattisa abaana b'abantu
and by the way people power yangeri people power tebayimirirangako ku kadaala baga bannange mujje mutuwegatteko mujje mutuwagire bali batandika wave eyo buli muntu n'agamba eno yewaffe kubanga abasinga obungi be bali mu kunyigirizibwa abasinga obutono be bali mu kulya buli kimu be bali mu kweddiza buli kimu be bali mu kutwala buli kimu kati banani anaabalwanirira naawe obwongo bwo bwe buba bukugamba nti akaŋŋenda eri gye banyigiririza kubanga kati bano abatandise okuvaayo be tutandise okulaba be bamu kubajja okubba okutta n'okuzikiriza sikulimba kigambo nga kinene ekyo sikulimba kubanga bw'obeera nga tosobola kulwanirira bantu beweewaayo okuweereza ng'obikkabikkako naye nga tebalaba nti bwokola ebitasaana ati olaba ate byonna birimu bangabi tinsobera oba tubireke naye kambagambeko nange kyebalagenda okujjula twagala twogerawo amazima kambagambeko nti mukulu wange Lubega bono kati noyo mukulu wange fe mungabi buli Lubega abeera mukulu wo ne woba omusinga emyaka 8 akati mukulu wange Lubega Sseggona bw'ogamba nti siri miliyoni 5 is a drop in the ocean naye omuze gutandikira ku kantu katono nnyo for instance ffenna twabba ku sukaali ogenda n'omugjayo n'onuunako ate nga bwe bakukwata ffenna twagaaya ku binyeebwa n'obyegaana ne baleeta akaziŋŋoonyo n'okakolaki ne babiranga ku ebiri n'olwo obuswanyu bwo akati n'ebinusu ng'osobola okubijja ntitwale nange ku ssomero nkiriemu ekindaazi naye singa tetwagunjulwa singa tetwabangulwa singa tetwalambikibwa ffenna tetwandibadde babbi ffenna tetwandibadde babbi kubanga kitegeeza nti waliwo omutendera ogwabuukibwa kati omutendera ogwo bwe gwabuukibwa ne guleetera abantu okukula nakyo ne baga nti omuntu okubeerawo ateekwa kubeeramu oteekwa kubeera nga owolereza ababbi kubanga be banno akati bwemubeera nga muli na ekikoosi kyammwe kyemwajja nga mugamba tulina okutuuka yonna akati muyinza okuba nga nomutuuse kumwe tekuliko agenda kufuuka pulezidenti mbabuuza nga balagudde bulala nze ndi muzukulu wa Ndawula Kyalubimba mwesakaza myambi nsibuka Bunyolo nze ndi muzukulu wa Ssewamala mwenna abalina emitima emibi n'endowooza embi eri omwana wattu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kumwe tekuliko ajja kulya bwa pulezidenti ate bwe beetonda awo nno omugezi watandikira naye ffe tulabye nti nate kati ffe tetuli bagezi tikubanga waliwo ekintu kyemugamba kino kyawaba ate oli naakuteerawo n'omwaganya nti owange jangu tutuule byonna biri mu bayibuli gye basoma abo bonna bakkiriza nze sibalabangako na mumasabo gye tuyitira weewa omanyi nti ekiro bayitirayo naye nkugamba akugamba mujje tutuule tuteese ebibi byammwe ne binaabeera bitwakaavu ng'omusaayi bijja kutukula bifuuka ebyoya by'endiga naye ekyo kikaluba ffe mwekeziya katulika batuteerawo ne penitensiya genda obeereko ogwowayamu naye omubuulire nti owange nayitira eno neeno era bw'obeera nga emmeeme eyo si nnongoofu bulungi ku olutaali togenda kufunaani gundi matirimunyo ebeera matirimunyo ofuna komunyo tosembera okutuusa nga omaze okukola ki okwejjusa mu kwejjusa omwo gwe mwaganya ogwo omukulu gwabateereddewo nti abange ebintu naye nebugamba sijja kikola ekyo ate nga mpulirayo olumu webabeerawo nga waliwo emisango gye bawozeeyo nga balinawo we bakufikisinze we bakumereza bakugamba sooka oddeko ebbali tumale okutereeza ensonga eyo mu kiseera kino ekyokuddako ebbali wootuulira n'ogamba abange kyekituufu ensobi nagigwamu naye kaakati oli mugezi nnyo n'okusingamu oyo mutuukirivu kyogamba ekyo sisobola kukyejjusa sisobola kukyenenya nze sisobya
Ffe atasobye tumenye Bobi Wine. Yagatusimbyeyo kano oba olina weedooziga nti batabani bo bano obutamenyeka mitima nga waliwo ensolo ezikoleddwa waliwo are they misadvised oba kyebali akusinga akukubisa bwokutte twasenserwa kookolo ow'ebyenfuna waliwo ensonga yatugamba nti ebitawaanya Buganda wano omusajja bamuyita byanfuna byanfuna abantu tebakuta byanfuna Fire Bongole Lutaaya yayimba likambo ya Falanga afunye ogumu anoonya gwakubiri oba atya kinakugambye nti twaggwamu ensonyi tetukyaswala naye nga ate byonna bwobyetuumako waliwo ekiseera twawuliriranga nali nkyali bweru nti bagaayi sente baziteeka mu mifaliso bagiziteeka mu wadrobe ne bajja ne bazisprayinga zisobole okubeera nga zikola ki zisobole okusigala nga namu naye nga zaaki zotalina kyokozesa zaaki abantu buli kaseera wano bwe bakaaba eddagala mu malwaliro bakaaba ebisulo by'abasibe kitange yali muserikale yali detective naye nze ekyomukisa ffe tetwasulako maama bayingia pole kubanga yali waddala wako naye morality obuntulamu na biki eyonooneka etya ng'abasirikale basula mukamama yingia pole nga bali mu family zisatu bano taata ne maama banoonya baganda baabano abaliwo abato nga nabo bawuliriza akati ne bakulanga ekyo kyekibalimu kyokka nga balina bingi nnyo byebakolera ensi naye ate ne wabeerawo abazitwala zonna buli lwotunuulira ebintu ebyo bw'olaba abantu nga bakaayana olw'enguudo jo I got they call it sciatic nerve kati nga spine esesetuse ng'ate obulumi bujja eno nebanga nti ebyo ne bazivuga ng'atagivugangako ayagala agivuga ebuuke n'emubbanga ng'ate si lwakataako basuza nimunge nti avuga za mpaka ate zempaka bazivugira ku ttaka n'ogenda mu bitaka ebyo emugendamu ng'oli wabiyitamu ebinnya ebyo agamba singa mbadde lubuto nandituse nzaala buzaazi ebyo byonna buli lw'obirowoozaako ate nga waliwo abazirina mu bungi naawe emmeeme ekwebbika kyenva ŋŋamba bwe nti tweddeko twekube mu kifuba tugambe nti ne bwe tuba tulina bingi nnyo bye twagala kale biri byonna kati mbi disclaiming sina kyenjogedde ŋŋamba kimu nti oba oli aliko eyakeera enkya n'atandika ekintu kye tutasobola ffe kutandika ate nga ffe tulina obumanyirivu ng'ate ffe basiniya kakati fetuwulira nti tasaanidde mumulekere ekintu kyafaafagane nakyo mutandike ekyamu period bagende mbogamba nti oba nkyawa sijja kutambulira mu eryo linnya kubanga kakati omuntu alina kyazimbye mu nsi yonna kati ffe mwekeziya katulika nobeeranga ddala bakugeraageranya ne paapa nti gosinza ekyo kiwulira otya kitegeeza takyali muntu wa bulijjo kakati biri byakola ebweru n'agenda ab'ebweru ne bamusiima ne bamuwa ebitiibwa ebya buli ngeri kati gwe ng'ova eno waliwo ogamba nti kafeero nga yayogera bannanga akazange kakulema gyate baleete neŋŋaama ndeke na twagala kwebaza olwakaddeko. Thank you so much for availing us your time lwe tukwetaaga obeerawo so nga tumaliriza Losias Matovu Joy ensonga bwato bwazirambise nti Matasi Mpuuga Nsamba agende twakigenda kumegula and we appreciate olw'emirimu gy'okola mu kuyitira mu
proverbs zotuwa abantu bayiga era abantu bagoberera bagala kwebaza naye briefly mu bigambo byo era abavubuka mu mulembe guno oguyina omukisa nti gulabyeko babuusiddwa mu kigambo ky'olugeto nga bali wansi wa president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bubaka ki bw'osobola okubawa because as they go on with the struggle waliwo bingi bye bayitamu naye waliwo kyosobola bagamba nti nga bwe tukola kino tweragendereze kino oba tukole kino tusobole okwongera maama ekisingira ddala obukulu kwewala malala kutambulira mu bwetowaze kubeera bagumiikiriza tulekeraawo okugamba nti yatusuubiza nti alina kyagenda okukola kiki kyeyakozeewo tetugamba era tukimanyi Roma teyazimbirwa mu lunaku lumu naye bwe tubeera nga tuli beetowaze ate tutambulire mu kukkiriza mu kwagala ate ne mu kusuubira ate tetukoowa kwegayirira Mukama Katonda waffe ne bajjajjaffe nga tetubasudde kubanga byonna gye bitandikira ab'amawanga abatali baganda mujjukire nti mwasooka kubeera b'amawanga gammwe ate ne mubeera ki bannayuganda ate ne mubeera n'okukkiriza ffenna tumanyi nti Katonda gy'ali ate buli omu akimanyi nti Mukama Katonda talya nguzi mwewale ebyo ebitujja ku mulamwa emikutu gino ginyuma kubanga abantu boogera ebintu ffe bye twagala okuwulira ne tunyumirwa ate n'olulimi lwe tukozesa oba tulukakkanyeeko waliwo okuwemula okuyitiridde buli muntu yenna kati amanyi nti wemba njagala okutunda ku mukutu nina kuwemula naye bwe tutyo si bwe twali bateeka okuba nga waliwo ekiseera wekyatuuka netusobya nnyo netuwulira nti tulina kutambulira mu buwemu netuwemuka nnyo ng'ebigambo tumukukola bimukole kino kigenda n'eri abayimbi abayimbi waliwo olumu abayimba ebintu n'osoberwa ate waliwo n'olulimi olumu olukozesebwa ng'oli nkiyita nnyo nti people want to talk out of turn niwe otandiyogedde naawe n'oyagala bakuwulireko oba bakulabeko bagambe nti oli wa kitalo ate era n'enzirayo ewa kafeero toli wa kitalo ndaku olowooza twali tulabye akanene emirembe omugalo alina amagezi ategeere nze Singize Jiran, thank you so much for your time. Tubadde ne mukadde waffe Aloysius Matovu Joy tweyanziza nnyo tweyanzeege kitaffe tweyanza nnyo obubaka bw'otuwadde bwa muwendo obubaka bulungi nnyo obubaka bwa ddala obubaka bwa kitiibwa abasajja bano ababadde balowooza nti nno be bagezi be babitiibwa be bamaanyi be bategeere nnyo abagemu bamutegeera nnyo nga muli babitiibwa nga muli bagezi nnyo naye ng'ate mmwe bakulu okusinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kitegeeza muli naawe mwasobya muddeyo mwenenye omwana omuto bwabanga yabakulembeddemu nga mwayereeta mwekka twali yabayita ne mudda wansi we abakulembere kati nno mugume abakulembere kuba mwe byabalema bwe biba tebyabalema mugende mukole ebyammwe lwaki ku myaka gye mwe temwakola byakola lwaki kati muzze ate nga muli bakadde ku ye ayi ne mwagala mutule wansi ate mugamba si mugezi byakola tabimanyi mmwe mumanyi nnyo naye nga mwe balema tewali kye mwali mukoze tweyanziza nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa Aloysius Matovu Joy nono wakitiibwa ate nnyo ng'akikoleredde nnyo so si bano abeepaatikako beepaatisa embundi wakitiibwa tweyanziza nnyo musajja wa Kabaka tweyanziza nnyo tweyanzeege ebirungi ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde era kati tugumye emitima tutegedde nti abantu ab'ebitiibwa nga mmwe muli wamu ne struggle muli wamu ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate temuwagira babbi baffere bakumpanya bakuusa tweyanziza nnyo tweyanzeege kale abyebyo ebyaleero mbaagala nnyo Omukama Katonda saba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba